Ndate femunyo nkubuza ko kubana tengo chatwe komide ko tuchegera masonga buguro no kutembetera ensonga butate bezitambudde mu bitundu by'eggwanga ebitali bimwe. Nate abakanga bakulembeddwa mu mbaka Kambale Fericho ono nga yakikirira abantu B'E Kaseshe municipality mu kikole gwanga olukulu bavuddeyo ne basaba government ya kuno okulaba natenga bayimbula abantu abakwatibwa mu nsasage yali Kasese bano Baagala n'okumanya lwaki omuntu waabwe nate owerenzuru tandaba kubana tenga atwa atebwanga omukulembeze ow'ennono. Nejebulina ababaka b'E Kasese bakyekulumulula ogenda maaso okwegerya gavumenti okuta kabaka Wesley Mumbere eyakwatibwa nga giwezi ddala emyaka 5 kakati bano bayise mbaka waabwe Kambale Fericho nga y'omu ku babaka ba NRM atuuza okutuusa olukuŋŋaana lw'amawulire nga beemulugunya ku ngeri abantu bagye bagenze maaso okukwatibwa nga tebaleetebwa mu kkooti. Ekizibu kino kyatugwako mu Novemba 2016 naye nakati omusango ono oba ensonga zino tizinajja ku conclusion naye tibanazisalamu. Kakati twaze wano okusaba kotsi ezikwatagana ku bintu bino nti twagala ebintu bino babisalemu mu manku lwakuba abantu baffe babonyebonye bali mu komera n'abalala bafudde. But we have come to address press as NRM Parliamentary Caucus from Kasese district. We are MPs belonging to NRM. Kakati ono ayagala n'abakuumi b'enzululu 78 mu kaseera kano bakyakwatibwa era ng'agamba nti ayagala kkooti ebe ng'esitukiramu. Batusaba kkooti nti omusango ono bagusalemu mangu lwakuba abantu baffe tibamanyi oba banaabalekula ddi ate n'abalala mu maka abantu bali awo bwe batyo bali ku bungenge beeralikirivu nnyo. Kambala tusenotegeeza nga kino bwe kigenze maaso n'okunyigiriza ekibiina kya NRM mu kitundu eky'e Kasese ng'abantu abasinga obungi tebakyagina maanyi mu kitundu eky'e